Polisi mu bukiikakkono bwa Busoga ekutte abantu bana abateereddwa okutigomya abantu nga beeyambisa emmotoka ekika kya wiishi ssaako n'okwambala ebyambalo by'abajjasi ne bateeka abantu mu bisenyi yabanyaga okusinziira ku adumira poliisi mu kitundu kino Martin Mbabazi abakwatibwa ku poliisi Jinja era ng'emmotoka n'ebintu ebirala bye bakozesa babirina okuyambako mu kunoonyereza. Nga poliisi tuli okukuuma abantu n'ebintu byabwe lyesuubiri lyembawa bakola emirimu gyabwe butereevu nga tebannamutawaana gonna era ababbi bo mbakubiriza nabo babiveeko. Bijjidde ng'abantu ba bulijjo n'abakulembeze Kamuli bazibye mu lubunya ku bantu abawamba abantu baabwe olumaliza okubanyaga ne babasuula mu bika gye kakira. Sipiika Disitulikiti Kamuli Mpalabula Ekyawusi ategeeza nti balowooda okukwata abantu bano. Kusaba gavumenti eyongere okutwongera kamera liwere muni mu byalo ni mu tawuni entono kubanga abayi bano batandise okukola pulaani nga balwanisa ino okubita awatali kamera. Bawamba emmotoka eyaba emigaati baleka awo emmotoka batoolamu esente bajja babasuula ebutagaya ewiiki ereyawa bawamba ababeero era banamagye nga babanaemundu babatoola ku esente era bajja babadropinga mu bikadde w'amadivani n'olwaliro yebadropinze omusaada. Omu ku bawambibwa atubuulidde nti yali atambuza ssente ku mobile money abasajja bamukiika emmotoka olw'ab'okuyimira ne bakwata ne babayingiza mu yaabwe ne babalinnyako ssaako n'okubatulugunya. Kino omulundi ogusooka guno omulundi nga gwakusatu kubanga abali kuyibanga abantu bali kukozesanga byambalo bya security omuli poliisi omuli amagye. Nathan Sengoba yakusakidde Gullen ku lwa Bukedde TV.